then other members can join. Also, other members come and join quickly. Other members come and join quickly. This is a very good photo, members. Hurry up, hurry up. The chief guest is going. Example. Your actions will influence others more than your words. Demonstrate the values you want others to follow. Do not just say, do this or do the other, but make sure that you yourself, you do what you want to be done. So lead by example. Secondly, promote collaboration. Work closely with teachers, school administrators, and fellow students. Leadership is most effective when it is inclusive and consultative. So do not think that you know it all or you can do it alone. You are in a school, so you need to work with the structures in the school, with the school administration, with the teachers, and with the other students. So make sure that you are always consulting and you are as much as possible including others, and that way you'll be a more effective leader. The third one is that you should think beyond yourselves. Use your clubs and associations to promote community service, environmental stewardship, innovation, and social responsibility. So don't just look at yourself. See that leadership has given you an opportunity to look at the rest of the world around you, the rest of your community. So use this opportunity to ensure that your club, even if it has many other things that it's looking at, can it work to ensure that we are environmentally sustainable. So make sure your school, your class leads in environmental sustainability. Lead and support and inspire innovation, and also support and inspire social responsibility. If you do this well, you will not only strengthen your schools, but you will also contribute to a stronger Uganda. As we all know, Uganda is a youthful nation. Over 70% of the population in this country is below the age of 30. And this presents a tremendous opportunity. And actually, 50% of the population is in the age where you are, 18 and below. So we are a very youthful nation, a very young nation actually. So this presents a tremendous opportunity. The energy, creativity, and commitment of young people can transform our country in remarkable ways. So we need to make use of your energy. We need to make use of your innovation and creativity. We need to make use of your commitment to be able to ensure that we can transform our country. You may have heard that in the next 15 years that started last year, Uganda is working to double its economy. No, to do its economy 10 times. So it's called the tenfold growth, from a gross domestic product of 50 billion US dollars to 500 US billion dollars by 2040. So we need to utilize your energy, your innovation and creativity, and your commitment to make sure that we are able to have agro industries, that we're able to develop our tourism to that extent where it can earn us a lot of money, that we're able to develop our minerals and earn as much money as we can out of them, that we're able to use science, technology, engineering, maths and innovation to be able to have resourceful manpower that can propel our country to do that. That have been sworn in this morning and this afternoon, that many of our clubs do engage on topical issues that actually are meaningful to our community. I would like to let you know that there are guidelines for starting and strengthening clubs that the ministry put together, and they are available and they can be used by the schools to ensure that their clubs are running as they should be in a proper way.
Student clubs and associations are critical platforms for developing the qualities that we have looked at above. They encourage creativity, they encourage community engagement, they encourage civic responsibility and leadership experience. I therefore encourage the newly sworn-in National Executive Committee to approach your roles with seriousness and dedication. Your leadership should inspire other students to participate in constructive activities that promote personal development but also promote national values. As you start your journey of leadership today, allow me to share these 3 pieces of advice. One has already been reiterated here. Setting a national building by embracing patriotism is not only timely but also important. It reminds us that leadership does not begin in adulthood, where I am, where the head teacher here is. Neither does it start with being in government offices. Leadership begins early, in the classroom, in clubs, in student councils, and in values we cultivate while we are still in school. Indeed, as we all know, many of the leaders shaping our country today began their journey in student leadership positions, such as the ones that you hold. So the people you see leading us in the country did not just appear from the blue. They were leaders like you at school level, and now they have extended their leadership to the national level. Let me remind us, I'm sure we know, but allow me to remind us that schools are not only centers of academic learning, but they're also incubators of character, citizenship, and leadership. Clubs, associations, and other student leadership structures provide opportunities for young people to practice responsibility, teamwork, discipline, and service. When you serve as a club leader or prefect or member of the executive, you are not merely organizing activities. You are learning how to listen to others, how to mobilize people, how to solve problems, how to serve the common good. These are the very skills that define effective leadership in society. So the skills that you are getting right now, the mobilization skills, the organizational skills, the listening skills, those are skills that are very important for leadership at every level. So being able to get a sort of internship to learn them, or getting a mock exam here while you are at school, is preparing you for greater things to come. However, leadership must always be anchored in values. And values are those things that do not change. You know, they're like a pillar in a wall. You can change your iron sheets, you can change your doors, but unless you have decided to bring down a building, you do not change the pillars. So leadership must always be anchored in values. And one of the most important values for leadership is patriotism. Patriotism means loving your country, respecting its institutions, working diligently to contribute to its progress. It means recognizing that the future of Uganda does not belong to somebody else or somewhere else. It lies in the hands of its young people. So for you as student leaders, patriotism can be demonstrated in several practical ways. The first one is through discipline and integrity. A patriotic student is one who respects school rules, values, honesty, and acts with integrity even when no one is watching them. So when you are disciplined and you have integrity, you are practicing patriotism. Second, through service to others. As one of the leaders here reminded us, leadership is not about titles, it's about service. Whenever you use your position to help fellow students, whenever you use your position to promote unity,
and to support positive initiatives in your school, you are contributing to nation building, and therefore you're practicing patriotism. Third, through hard work and excellence. Our country needs citizens who are knowledgeable, skilled, and innovative. As one of the speakers here reminded us again, your primary responsibility as students is to learn, to acquire skills, and to prepare yourselves meaningfully to national development. Therefore, excel at your academics. That is a must as a leader. And if you do not excel, unless it is due to very other big reasons that you can't control, it would mean that you're not being patriotic. And yet we are saying all leaders should be patriotic. The other practical way you can practice patriotism as a student leader is through promoting unity and respect for diversity. Uganda is blessed with many cultures, languages, and traditions. Patriotic leaders build bridges rather than divisions. They promote harmony, tolerance, and mutual respect. So, as a leader, you are expected to ensure that you bring together all the people that you lead. Do not try in any way to divide amongst them. Ensure that you are a bridge on which everyone in your community can use to walk and be part of that community. Let me let you know that the government of Uganda places great importance on youth development and leadership promotion. Through the Ministry of Education and Sports, government continues to support initiatives that nurture responsible, innovative, and patriotic young people. The ministry encourages schools to have clubs that engage on topical issues like climate change, adolescent health and reproductive health, science, technology, and innovation, among others. And your roots, have your roots really grounded that nobody can shake you. What you lead, as leaders, have your roots that nobody can shake you. As I conclude and as I invite the chief guest, allow me to share with you our theme of the year. It comes from John 15:5, and it says, growing in faith and fruitful in life. Growing in faith and fruitful in life. If you grow as young people, young leaders, if you grow and you succeed and you become academically sound, but without faith, without God, without that faith, you are a land thief. So grow in faith, and what will show that you are fruitful is that you have left a legacy. Our motto, not the motto, the slogan that comes with that theme of the year comes from the book of Isaiah 60 verse 1. Eddembe ly'obuntu lyetegeeza tekitegeeza ate mwana kufuuka wakiwagi ku ssomero, naye omwana alina okutegeera eddembe lyokusinga ku ssemateeka bw'atulambye ku wa Uganda ne ssemateeka wa United Nations engeri bw'atambula, nti omwana ng'eddembe ery'okusoma ddembe omuzadde alina okukola ki? Okumuweerera. N'omusomesa alina okukwata omwana ono obulungi, omwagaza biki by'alina okusoma. Kuba tugenda tulaba kugamba olumu mu biseera ebimu kati ku mawulire omusomesa akubye omwana kiboko 8, n'obuza Katonda kiki kyetuliko, n'owulira nti omusomesa ate baagala abaana batanneetuuka. So nga twandisuubidde nti ekyo abaana bakitegeera mu bukulembeze bwabwe ng'abayizi balina engeri bayinza okukirambikamu nga bakwatagana n'abakulu b'amasomero, bale batya omwana bw'afuna eddembe ery'obwebwange, naye ate si ddembe nnyo liiseewo eryonoona omwana. Olwo eddembe tuna tirisaanidde, omwana yandibadde amanya okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga n'okusinziira ku charter eya United Nations Human Rights. Amanyi nti ekibatwala ku ssomero si academics yekka, naye kibatwala ku ssomero babeere nti beezuula
bw'anaafuuka dokita anaba dokita ng'afaanana atya. Dokita akubirayo banne nga tasasula ssente, dokita nga tamanyi kwambala bulungi, awemula, talina mpisa, alina ebikolwa ebitalaga buntu byansa. So kyekituleeta ebinanga bino abaana bafune kibakuppa ku masomero amalenge gye bakolamu obukulembeze bwabwe. So ensonga etuweze ku Mmengo Senior Secondary School. Leero omulama gwe tubadde ku ddembe ly'obuntu, omwana okwagala ensi, patriotism, ate n'obuvunaanyizibwa bwayolekedde ng'akulembera bakulembeze banne mu ssomero ku mutendera gwa disitulikiti n'ogw'eggwanga yonna. Ng'ekiruubirirwa kyaffe kye tuliko kuteekateeka bakulembeze, abaana tubatandikiza wano nga bali ku masomero. Kati okutandika ebibiina nga bino twagala bano abaana babeere nga basobola okusaka nga bava ku masomero bafuna obukulembeze bwa disitulikiti, kati olwaleero badde bwa national. Kati nga King's College Buddo amanya prefect w'Emmengo abikola atya, owe Namagunga abikola atya, owe Gayaza abikola atya, owe Kibuli Esesa abikola atya, n'owe Kawempe. Kati bazze olwaleero omugenyi omukulu gwe tuleese Roterian Ssejjoba, Roterian Ssejjoba wa Balayizza natabamiruka w'abakulembeze b'abayizi ba prefects ne ba club leaders mu masomero okwetula Uganda yonna. So nga olwaleero tulayizza chairperson wa national nnyo ministry ekyawamu kwe kwongera okuggumiza enteekateeka y'obukulembeze mu baana. Omwana waffe agenze n'ayogera mu bigambo bye naga nti kaakati mulimu abaana ab'amasomero agamu agatanatuusibwako bikozesebwa, naye ng'ate nga mulimu abakulembeze b'abayizi abo bandyagadde okuyamba nnyo bannaabwe naye nga tebalina resources. Naye kikulu commissioner byonna biwandiise era tusuubira nti ajja kubyanjulayo mu ministry okwongera ennyo okuyamba amasomero agakyali wansi. Mpulira ensonga zaffe era ndowooza mulabe n'obudde bwa leero abukoze bulungi kubanga twamusabye bubeere bulungi. Ensonga ey'okubiri okussaamu abantu n'ebintu ekitiibwa, respect of persons and property. Fwana Mmengo toyinza kusanga kintu kyonooneddwa omwana oba muyizi wa wano oba mukozi wa wano. Toyinza kusanga muntu nti yakubye munne era singa akemebwa n'alwana bo bakimanyi nti you fight, you go. You cheat, you go. You tarnish the image of the school, you go. Ebyo byonna babiyimba kubanga babimanyi. Fwana toyinza kusanga ddirisa nti lyayonooneka nti baalyasa ng'omwana yalyasizza, tekisoboka okuggyako ng'empewo erinnya eryange nze Lwange Elijah Brown nga nze akulembera akakiiko akawaggulu akakulembera abakulembeze b'abayizi. Nga abakulembeze baffe babulamu okuteekebwa okufuuka abakulembeze abalungi, naye nga we natuula wansi ne ndowoozaamu ne nfumiitirizaamu ne ndaba nga kyetaagisa okukola ekintu omungezi kyayita workshop. Wano tuba tusembeza abayizi baffe, abakulembeze baffe ab'abayizi, ne twogeramu ne tumanya ki ekitunyigiriza, ne tumanya ki ekinyigiriza abayizi, tukyogera tutya, ye oba oyogera otya, enneeyisa weeyisa otya. Kubanga tufuna abantu bangi bagamba nti abakulembeze b'abayizi tebassaamu kitiibwa, naye we nakitunulanulamu nga si nti nolwakuba tebabassaamu kitiibwa oba nti tebabalamu mufaati, wabula engeri gye tweyisaamu mu society yensonga lwaki batuteekamu ekitiibwa, era awo tuba nga tweyisa bubi ekitiibwa tebajja kituteekamu. Era mu workshops ezo nga nteesa nti abakulembeze bonna b'abayizi mitendera gy'enjawulo babaleeta ne boogerezeganya naffe ne bamanya engeri gye balina okweyisa, ennimi ze balina okwogera, engeri gye balina okwogereza ennimi, ne balabira ku bantu ababaddewo nga bo tebannabaawo, engeri gye bayise mu sisitimu ezo ez'enjawulo, engeri gye batuuse ku lubalama. Kino ekisookera ddala nga bwe mbagambye nti omukulembeze w'omuyizi agamba nti tebamuwa kitiibwa kimujyamu. Tugenda kukikyusaamu nti gwe kennyini ogenda kweteekamu ekitiibwa, omuntu okumuteekemu ekitiibwa, ng'ensonga yokka gy'anaaba alina ey'obutateekamu kitiibwa kino talina mpisa, awo oba ogenda mukwasisa amateeka, kyekisookera ddala. Ekyokubiri nti tuba tolinga mu ngeri ez'enjawulo tufuna obulumi nti tuba tukulembera abayizi bannaffe ne tubaleka mu bibiina ne tugenda okukola ebinaabayamba okukyusa obulamu bwabwe, ate ffe ne tufuluma mu bibiina naye batusuubira ate okusinga bano be twese mu bibiina. Era ku ekyo bakwogera ne commissioner nga tuteeseza nti naffe nga olaba sports
abagenda ku national babawa points zaabwe ze bayita points on merit. Naffe banatuwako kwezo points on merit tusobola okwencouraginga oba okukubiriza abantu baffe okujja beesimbewo babeere abakulembeze kubanga bano abakulembeze bagenda okulembera eggwanga eyo maaso. Twetaaga ebiwandiiko kwe tutuuse kuja emitendera gy'amaanyi tusobola bituukaako nga tugudde era nga bwe tugenda okusimbisira ku kyebyenjigiriza. Timothy Musoke Sejjoba ni Commissioner w'amatendekero aga waggulu okuva mu Ministry of Education and Sports. Nze wano olwaleero ku mukolo guno ogw'okulayiza abakulembeze b'abayizi mu mitendera egy'enjawulo. Obubaka wange bubadde bugamba nti ekisooka wano kitulaze olwaleero nti obukulembeze tebutandika ng'omaze kukula, tebutandika ng'okolera gavumenti. Butandikira mu kibiina, butandikira mu kilabu gy'olimu, butandika ng'oli mukulembeze w'abayizi. Ekyokubiri kugamba nti by'oyitamu wano ng'oli mukulembeze bikuwa okuyiga okuwuliriza, bikuwa okuyiga okukunga abantu, bikuwa okusobola okuteekateeka abantu. Ate ng'ebyo byebyo byennyini ebyetaagisa mu bukulembeze obwannamaddala ng'oli ng'oba okuze. N'olwekyo abakulembeze bano tubasabye ekisooka babeere n'empisa, babe nga bagoberera amateeka g'essomero, ate era babeere nga balafubanira okusukkuluma mu by'okusoma n'ebyo byonna bye bakola kubanga ekisooka wano omulimu ogw'osooka batwala ku ssomero kusoma, n'ekyo balina okusukkuluma. Ekyokubiri okubeera ekyokulabirako, si kwogera bwogezi kyoyagala abantu bakole, naye gusooka okole ekyo kyoyagala bakulabireko balyoke bakikole. Ezo nze z'ensonga ezisinze wano okuze tubaddeko olwaleero. Yes, eggwanga lyaffe lino lyaffe. Tetulina ggwanga ddala lyeno eryaffe lyetulina, n'ekyo obuvunaanyizibwa bwaffe okulyagala. Ate obuvunaanyizibwa obwo tebuli wantwala bwonna, buli eri ku baana n'abavubuka baffe kubanga eggwanga lino tto, abantu bonna abasingamu bavubuka. N'olwekyo abakulembeze bano bajjukizza nti balina okwagala eggwanga lyabwe. Naye okwagala eggwanga tekitegeeza butegeeza genda lirwanirira oba kukola kinna. Kitegeeza nti by'okola kati olina okubikola ng'obikola nga bwe birina okukolebwa. Olina okusoma, osomere ddala bulungi. Olina okukuuma empisa, olina okukolaganira awamu n'abantu abalala ku ssomero, abakulembeze b'essomero ne banno b'okulembera. Olwo ojja kuba nga okoze eki? Ojja kuba nga olina omwoyo gwa ggwanga gw'otuukiriza. Nga minisitule okusooka twebaza abazadde na bonna abalabirira abaana okuba nti bawaayo ebiseera byabwe ne ssente zaabwe okulabirira n'okusomesa n'okugunjula abaana. Era tusaba kyeyongere mu maaso. Tukyalina abaana bangi abava mu masomero nga tebatuuse gye balina kugenda. Twongera okukubiriza eggwanga lyonna, abazadde, abakulembeze mu bitundu n'abasomi bennyini okubeera nga bassaayo omwoyo ate ng'okusoma bakusaako nnyo omulamwa. Kubanga okusoma kujja kukuyamba kugulawo enzigi. N'olwekyo tusaba ekyo bakiteeko nnyo amaanyi. Ekyokubiri kituufu, ebibuuzo bya senior 6 bigenda kufuluma ku lunaku lw'okutaano. Era tukubiriza okusooka nti abo bonna abaakola senior y'omukaaga omwaka oguwedde tubayozaayoza okuba nti batuba ku ddaala eri. Tumanyi nti ebibuuzo bibeera wabeerawo abakola obulungi tubayozaayoza. Wabeerawo abawulira nga tebakoze bulungi nga bwe bandibadde baagala. Abo tubajjukiza nti ekigwa ekimu tekikumalamu maanyi, osobola okuddamu. Ate era waliwo amakubo amalala mangi g'osobola okuyitamu okutuuka ku ekyo ky'olina okutuuka. N'olwekyo temuggwamu maanyi olw'okubanga ebibuuzo tebizze nga bwali obyagalya, okyasobola okweddaabulula n'otuuka ku ekyo ky'olina okikola. Neeyanziza. Okay. Others, you can first move, and then for those who have been seated, then come and take the photo. And was the head of clubs. A very big hand club members. A very big hand club. A very big hand club. Her Excellency Mutakomesa Mchirabira, President of the National Executive Committee, Uganda Secondary Schools, United Nations Human Rights and Peace Clubs Association. Yeah, take the certificate. You can come back for Montiva from King's College Udo. G, Vice President of the National Executive Committee, Uganda National Secondary School Head Prefects Association, Her Excellency Ryan. Erinnya eryange
nze Ankonda Elijah nga nva ku ssomero lya St. Constance Lukaya Birongo. Olunaku olwaleero ndayidde nga President wa Agriculture Clubs ku national level nga nze nsuubira singa clubs zino tuzikuza okutandikira mu amasomero mangi ne gateekawo clubs zino zigenda yambako abaana okukulaakulana kubanga buli kimu kitandikira mu masomero ate ebisinga tubiyigira mu masomero. So singa clubs zino ziba nga zitandikiddwawo, abakulembeze b'amasomero baba balina okuteekawo competition oba okuvuganya ng'omwana asinga bagenda mumuwa ekirabo. Kino kigenda yambako abayizi okusikirizibwa okugenda mu zino clubs. Clubs zino zigenda yamba abayizi okumanya engeri gye bakwatagana n'abalala, zigenda tuyamba engeri gye tukwatagana n'abalala. Ate ekirala zigenda tuyamba okumanya ebintu ebimu tubirima tutya, emmwanyi bazirabirira batya, bw'oba olimye busukuma obulabirira otya okulaba nga buvaamu, oba olunze enkoko ozirabirira otya obutakufaako. So ebyo by'ebimu ku by'endowooza amasomero bye biyinza okukola bye tuyinza okufunamu nga tukoze mu agriculture. Tuwulira nnyo eby'obulimi kubanga nze omulimu gwaffe tuli balimi. Ewaffe tuli balumi n'abalunzi. Era abasinga batumanyi ewaffe tulima, tulunda. So engeri gye tulima ne tulundamu kyansikiriza bwe nayagala buli omu asobole okulima oba okulunda alabe ng'afuna ensimbi. Ensimbi zino ez'okulima n'okulunda bwe zitandika okujja zijja lumu. Ate naddala kati mukiraba nga bwe kiri mu mmwanyi. Omuntu alabirira emmwanyi emyaka 2 naye bw'atandika okufuna essente z'emmwanyi ate azifuna mu bungi omwaka ku mwaka. So it's a continuous earning income. Association swear that I shall discharge my duties as the Secretary of the General Affairs and Welfare of the Uganda National Society of Students Clubs and Association Forum at national, district and school level, to the best of my ability, uphold the Constitution and code of conduct as per the law established without fear of error. So discharge my duties as the President for Agricultural Clubs, the Uganda National, on the national and district level to the best of my ability, upholding the Constitution and code of conduct as per the law established without fear of ever, so help me God. My daughter, my son, I took you from the ends of the earth, from its farthest corners I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. Before I read verse 9, before I read verse 10, let me repeat for you verse 9. The leader seated here, the leader from any other school, the leader from Mango Senior School, the Lord is saying, I took you from the ends of the earth, from its farthest corners I called you to be the leader, to be a leader in that school. That many people wanted to be leaders. Many people wanted this gift of leadership. You know it very well that it's already a CV in your life, a CV already registered in your life. Even after university, when you are looking for a job, you have to indicate that also. It has to be part of your application, that CV, that I have ever been a leader in this school, in this particular school. And that alone, just saying that, putting that down, you will get that job by the grace of God. So the Lord is saying by the Lord God Almighty to be the leader in that school. Then verse 10, the Lord is saying, my daughter, my son, do not fear, for I'm with you. Do not be dismayed, for I'm your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So leaders here, just know you are chosen by God Almighty. Be confident, have that confidence, be bold, put right everyone whom you know that has gone wrong, but have the right approach. Leaders are not supposed to be these people powering all the time. Use the right approach to help people who have gone astray. Pray for them. Some of them need counseling and guidance. They are sinning against the Lord, or they are against the school rules and regulations, not because they want or not because they are stubborn, but some of them have problems at home.
Some of them have challenges, not only at home, but in class they are academically weak. So they need to be academically sound. They need your help. They are confused, that's why they are stubborn. But for you as a leader, just know you need to be a religious person, a spiritual leader, or in order to help these people, a committed, godly person, because I know we have also Muslims here. So that's why I'm saying a committed, godly person. They need your help. You need to pray for them one by one. You need to help them through counseling and guidance. And a leader is supposed to be rich. So leaders who are here, no one you are going to tell that, you know what, I'm poor, I don't have something in my pocket. At least let there be 1,000 shillings in your pocket to help that student who is hungry. I heard that there is even water of just 500 shillings. 500 only. Can you imagine a leader and you can't buy water for that student who is thirsty in your school? You are a leader, but you don't have 500 shillings to buy water for someone? I heard that even there it's for only 500 shillings. Sausages here in Mengo Senior School. 500 only. So as leaders, we need to first pray for ourselves. We need to be rich, spiritually rich and physically rich. We need to pray for ourselves to be financially stable. There is no leader who is supposed to be poor. And if you are here and you confessing that you are a poor leader, you are a poor person, you better stop it and say, I'm rich by the grace of God. Amen. We need to pray for ourselves first, then pray for people whom we are supposed to lead. Don't forget the idea of counseling and guidance. Sit down with that student, sit down with that subordinate of yours. That subordinate might be going through a lot at her home or his home, in a class or somewhere else, and needs support. And he or she can only get that support from you, that chosen leader in that school, chosen by God Almighty. Good morning, ladies and gentlemen. So I'm going to take you through that one. Raise your hand, your right hand. You repeat after me. Yes. National Society for Students Clubs. For Students Clubs and Association Forum. And the Uganda National Students Association at the National